Mu kulonda kwa bonna okuzze kubeerawo mu ggwanga, ababaka ba paalamenti abawerako batera kudda mu kisanja kirala oluvannyuma lw'abalonzi okulonda ababakiikirira abalala. Okugeza mu paalamenti y'e10 yaliwo mu kisanja kya 2016-2021, ababaka ebitundu 58.4 baakubwa mu kalulu ng'ababaka ebitundu 41.6 bokka be baasobola okudda mu paalamenti okukola paalamenti y'e11. Okusinza kunoonyereza kw'oyinza okuyita voter assessment survey kiteeberezebwa nti ababaka ebitundu 3/10 abali mu paalamenti ey'e11 bayinza okusobola okudda mu paalamenti okukola paalamenti y'e12 ng'ababaka ebitundu 7/10 abali mu paalamenti mu kiseera kino bandikubwa mu kalulu n'enkoona n'enywa, era eby'okudda mu paalamenti abamu baatandika dda okubyesonyiwa. Twagadde okunoonya abamu ku baaliko ababaka ba paalamenti okuzuula embeera gye balimu era n'okuzuula obulamu bwe balimu nga si bababaka mu busetteeserezo. Dda abamu bali mu mbeera ya kudooba era tebaagadde kwogerako naffe, waliwo abawangalira mu bulamu obweyagaza. Abamu ku baaliko ababaka bagamba nti embeera gye balimu tebejjusa kuva mu paalamenti, naye nga kino kyava kwetegekera nti lujja kukya nga si babaka. Obulamu busobokera ddala after parliament, naye olw'okuba nti nali neetegeka nti essaawa yonna bwe kiba kizze kijje era akalulu bwe bataakampa bulamu tebwakyuka kinene. Kubanga nze bwe najjanga mu paalamenti nabagambanga n'abalonzi ate nti nnyingidde n'ate nkolerera kufuluma. I'm working for my exit. Weetegekera ebiseera eby'omukalwe. Bwe ngenda e Kawempe nga ntambuliza ebigere banyaniriza. Bagamba nti n'emirembe gye balina nga si babaka ba paalamenti mingi ddala, era embeera gye balimu ebasobozesa okubeera n'akasente mu nsawo businga mu biseera bwe baabeerera mu paalamenti. Abantu bagenda ne balowooza nti mu paalamenti mulimu ssente, naye bw'otunuulira ebyetaago olumu oyinza okulaba nga ssente ezo singa obadde okola ssente z'entono ne bw'oba abadde ofuna ssente z'entono miliyoni nga 5, naye nga zizo n'abantu bo oyinza okwesanga ng'olina obulamu obwegombesa okusinga miliyoni 4 ng'ate okozesa kumpi miliyoni 5 buli mwezi, kubanga ogenda n'ofuuka ATM buli woogenda ssente, buli woogenda ssente. Saba buli muntu yenna yeetundako ebibye olw'okuba ayagala okufuuka omubaka wa paalamenti. Ndowooza si kirungi n'akamu, nti era abamu bali kufa na kuwona. Bwe sifuuka mubaka wa paalamenti oba nfa oba mpona, no. Ate saatunda kintu kyonna, najjira ku maanyi g'abantu ne banteekamu obwesige, ate nakati bambi bakyanyaniriza. Abamu bagamba nti yadde abalonzi babaperereza okuddamu okwesimbawo eby'okudda mu lwokaano mu kiseera kino tebabirowoozaako olw'obulamu bwe baayitamu. Ne mbaga nedda kamala okukiwa mu backseat, kamala okuwummula ebyange, n'abalala bakole ki? Batwaleko mu maaso munnaye. Ate abavukaati bangi tebatwaleko mu maaso, batuyigirako bingi nabo batwaleko mu maaso. Kulaba nti ebyobufuzi we bituuse byakufa na kuwona, abantu beetundako ebyabyo byonna, ate bw'omala okubitunda ne bw'oyitamu era tosobola kubizzaawo, kuba otandikirawo ate okuzzaayo, kuba abakuwadde akalulu olina okubazzaamu ssente. Kati wesiba ku bantu totunde ebibyo kuba oyagala okufuuka omubaka wa paalamenti, si kirungi. Wabula yadde abamu tebajjula kuba nti si babaka, waliwo abaaliko ababaka abaakomyewo mu lwokaano nga bano bagamba nti kizibu okwesonyiwa ekifo ky'omubaka wa paalamenti. Ekiŋŋaana okujja wano n'ensako ensimbi ningaba nti eddwaliro liggwa, abantu bafune obujjanjabi, kiŋŋaana kiki? Bye bimu ku ebyo byenkulaga lwaki nina okudda wano. Yadde muwendo gw'ababaka abaakubwa mu kalulu weeyongera ku linnya, waliwo abaaliko ababaka ate abakomawo mu bisanja eby'enjawulo, abalonzi ne babawa akalulu ne basobola n'okudda mu paalamenti oluvannyuma lw'ekisanja kimu oba 2 nga tebali mu paalamenti. Joseph Seruwoza, BBS Terefayina.